President Museveni no musomesezaawa ngako agamba nti wamusomesera muyiziwo Tanzania nagwe bigezo taina barua senior 4 Museveni mubi abana b'abanene please mukakane fena tetujja kwogera lunyankole tukakane sina maziga gomala ndikuna kuyange ndowooza ku edi mutu ngambe nti nkabiromala bamukozesa ngo tugamba bannange tukole wako tuwaka bannayuganda embeera ngambi sente z'eggwanga ziddawo malwaliro ng'agamba ati sibasanga waawo abannange omusajja oli yayogezanga amalala n'okwepanga nga kyatamanyi nti nno okulya n'abalangira tekikufuula mulangira okulya n'abalangira tekikufuula mulangira kale eri mutwe yonna gy'oli tukusabira. Abaganda bagamba kabwa kabbi kagumya mugongo kyokka nga n'ennaku z'omubbi zibeera 40. Kaakati nno ebigambo Alan Sewanyana byeyogera ku kibiina ku headquarters eza National Unity Platform ng'abikakasa ebya Mwami Kyagulanyi okubeera nga omugenzi Muhammad Segirinya abyogera kaakati byongedde okulanda. Bwino omutuufu yennyini afulumidde ddala ku lunaku olwo kiki ekyaliwo kyenkuleetedde. Ani yaliwo? Ebigambo byennyini ebyayogerwa mu luumu ng'erimu abantu 4 nga mulimu omugenzi Muhammad Segirinya, nga mulimu Alan Sewanyana ng'atudde eri mu nsonda, nga mulimu President Kyagulanyi Ssentamu Metembo yali awereddwa entebe kwatudde nga kuliko n'emmeeza era nga kutte pen n'olupapula bye bamugamba byawandiika, n'omusajja ono omujulizi nga wali atudde ku ntebe endala ng'ali ne President Kyagulanyi Ssentamu Metembo. Era ono agamba mu kkomera twayingira abantu 2 ne tusangayo abasibe baffe 2 ne tubeera mu luumu abantu 4. Ebigambo byonna bye muwulidde kati omusajja ayongeddeko ebirala ogenda biwulira mpuuga ye yandibanga eyiye essaawa yonna ampuliriza basibe bavunike. Kati bino byonna bigenda mu maaso nga bwe nakunyonyodde omusajja amaddwa nga Nobert Mao ampuliriza ebigambo ayongedde okubeera nga abifalaasira era naye kennyini byongedde omukalira ku mimwa kubanga ono ayongedde okutuuzibwa mu kaguli akajujijuji k'ebibuuzo omusajja ne kamulemerera n'atandika okusangula entuuyo. Bino byonna bigenda mu maaso ebigambo ebyayogera omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga kaakati bimuzaalidde ebitukula. Jjukira nti ono yavayo n'ategeeza ensi nga bw'atateesangako okuyimbula abasajja bano okwali Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana. Wabula mu ngeri y'emu twalaba mu kuziika okw'omusajja Muhammad Segirinya nga yeetema engalike ng'agamba singa saalinze okuteesa kaakati abantu bano tebandiyimbuddwa. Kaakati wano waliwo okulya n'ekkombe sowaani era kajjampuni wagulidde mu bbwa. Kati bino byonna bigenda mu maaso ekiri ebusoga kyongedde okubeera nga kikaabya n'omuto ayonka. Nkugambe nti ekiri ebusoka kifumba mutuku. Omukyala Rebeka alitwala kadaaga birungi si birungi ampuliriza ono akubiddwa bubi nnyo era nga mukwano gwange ono jjukira amaze emyaka mingi nnyo mu parliamenti ng'akiikira abantu b'ebusoga ne bweyita n'abakuba ng'afuuka sipiika yali MP ng'aveeyo ebusoga. Kaakati n'abasajja baleese bwino omukambwe ku mukyalo ono era kaakati naye mukazi wattu byasiba bikutuka. Jjukira nti ono alina ekirwadde ekimubala embiriizi era mukazi wattu alinga mukwano gwange oba oliawo gwe basokolamu ebyenda. Buli lunaku olukya ayongera kukogga eyali omunene eyali ebitigula eyali anyirira kaakati ayongera kubeera nga aseenyuuka. Nga bw'omanyi mukwano gwange ekimbe ekikuluma kitakutadde tekibula kyekikusuuza n'empewo ekusuuza eminyira. Kati bino byonna bigenda mu maaso nkugambye nti video nkusaba osooka ogimpere ekigalo era nawo mpya nja kukusaba osooka osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa EKTV Media Uganda kubanga guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa bulijjo. Agange nze Eke Master mabega w'omuzindalo namazadde okubeera nga ntereera bubya kubanga tulina okubeera nga tubitegeera ebisuwaza abantu baswale ensi tubaanike babitegeere. Kati ng'omulongo wase omuluutansozi nkyayongera okubeera nga ntambula naye nakugamba bw'obanga oli bulayi ennamba eyo gikoonako ku WhatsApp bw'obanga oli mu Uganda omukubira ku direct nakugamba nti ono yamala ebibamba ebya buli kkala kubanga ono akuwa ekyogo nobeera nga toddamu kwejjusa era ono n'ekyoto kibeerawo basobola okubeera nga bakikkumira kyokka ng'ate mu ngeri y'emu akusomera n'ekitabo musajja musomi wa kitabo Kakunga oba Kayingo bano bayogerwako abalyogerwako ne gye bujja mu maaso eyo mu bitabo. Kati nga sinaba kubeera nga nkuluyisawo njagala butereevu nnyo nkutandise n'ebigambo by'omusajja ono Kasobeza ng'ekiwalata ky'embuzi ekiva ku mutwe ne kikwata evviivi bibino. Yasinzira mu kuziika eyali omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya n'ategeeza ng'ono bwe yamusisinkana mu kkomera ng'atendewaliddwa olw'embeera gye yali ayitamu n'amusaba okumuyamba ku ngeri gy'ayinza
Ebigambo bino byongedde okuleetawo akabuuza ku ngeri Sseggirinya ne Ssewanyana gye baafulumamu ekkomera oluvannyuma lw'okusaba okweyimirirwa enfunda eziwera kyokka ne kutabaweebwa. Kinajjukirwa nti olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor olwafulumanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 emboozi yali ku mugguukiriro gwalwo yali enyumya engeri ababaka bano gye baafulumamu ekkomera. Eggulire lino lyali liraga nga bwe waaliwo okwogerezeganya okw'omuggundu wakati wa gavumenti n'abaakiikirira ababaka okulaba engeri bano gye bali basobola okufuluma enkomyo. Kyaddirira oludda oluwaabi olwali lukulemberwa omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka okujja enta mu kuwakanya okusaba kwa bano okw'okweyimirirwa. Kalondoozi wa Daily Monitor yalaga nti okwogerezeganya kuno kwalimu obukulembeze bwa palamenti obw'oku ntikko wabula ng'akulira oludda oluvuganya yali Mpagi Ssedduge mu kwogerezeganya kuno. Mu kiseera ekyo omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga yali akulira oludda oluvuganya mu palamenti. Mangu ddala ng'eggulire lino lyakafuluma Mpuuga ng'ayita mu bannamateeka be aba Lukwago and Company Advocates yawandiikira aba Daily Monitor ng'abalanga okumulebula era n'abasaba okwetonda n'okumenyawo bye baali bawandiise nga singa kino kibalema baali bakuliwa ensimbi za kuno obukadde 2. Kuno yawerekerezaako ebigambo ebikakasa nga bw'atamanyi kuteesa kwonna okuyinza okuba nga kwaliwo. Naye ng'eyali mu kkooti wabula nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka benaddewo nabo mu kkooti eyateesa ayinza okuba bw'abanga gyali erambika ensi emutegeere bwe kiba nga eyateesa tugenda mu already carpet tumukubira emizira yerambika enti zenateesa baveeyo. N'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ebyenteeseganya zino yasinzira ku kibanja kye ekya X n'abyesammula era n'alayira bwe baba baafulumirwa nteeseganya ezaayogerwako bo ng'ekibiina tebaabiriimu. Mu ngeri y'okuzibira ensonda enneekusifu eziba zifulumizza amawulire ag'enkizo aba Daily Monitor mu lupapulo lwafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 mwe mwafulumira omuko ogwetondera omukulu. Mangu ddala ng'agulabye Mpuuga yagenda butereevu ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter mu ngeri y'okukuba obulatti okwebaza aba Daily Monitor okwetonda. Kati ebigambo Mpuuga bye yayogedde ku nsisinkano gye yalimu ne Sseggirinya yalese bangi abagoberera ensonga zino nga bawuniikiridde. Ne binsobera naye ne njogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabirwe luddawa ebweru. NTV bwetuukiridde Mpuuga atangaze ku bakulu be yabadde ayogerako nti be yayogera nabo ne bakkiriza okuyimbula Sseggirinya atwalibwe ebweru ajjanjabwe, agambye nti yabadde ategeeza abakulira ekkomera. Okwogera kwange n'abakulu b'amakomera kwali kwa kujja Sseggirinya mu kkomera afuna obujjanjabi era kyali kirina okubeerako okwogera nti omuntu ono mulwadde waliwo okwegaana n'okulemerako temujja mujjanjabira mu kkomera kyali tekisoboka era nekikolebwa kubanga mu kwogeraganya okwo ne bakkaanya nti atwalibwe wabweru w'ekkomera ajjanjabibwe. Ekyokuva mu kkomera mu kkooti lwe kyali mu kamera ekisooka lwe bamaze ennaku essuuka 14. Nakutegeeza nti vidiyo gwe kigalo ebisigadde obireke olwaffe tusumulule emboozi nga bwe nakunyonyodde mu ntandikwa nti kawakabbe kagomya mugongo ate nga n'omukalukalu tajja busera. Kaakati nno ebigambo by'omusajja mubiwulidde ayogera bwe yekkiriranya. Kaakati nno omusajja ono kangakanga gye buvuddeko ebigambo byayogerwa omubaka amanyiddwa nga Allan Ssewanyana byamusonsomola ne bimutuuka mu bwongo bw'atyo nga bulijjo n'avaayo ne yeekaza n'awooza ngenda kubatwala mu kkooti. Era ono yagattamu Ssaabasajja Kabaka, era ono n'abigattamu ne maama Nnaabagereka. Ampuliriza kaakati nga bw'omanyi nti ye bamuyita balunaayiza ng'owembali ayita mu ndaggu. Kaakati nno omusajja ono bw'omanyi nti emisango gye yagizza yekka, kaakati nno okwedifendinga agenda ateekamu buli muntu kubanga anoonya sympathy, naye nga sympathy abantu bamala dda okubeera nga bamubuuka era ebituufu abantu baabitegeera dda nti omusajja ono y'omu ku basajja abakyasinze okubeera nga mukwano gwange ampuliriza tebaagalira ddala nkyukakyuka mu ggwanga Uganda kubanga tumulabye bukyabeerawo ajja akyukakyuka. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso eby'okutulugunya, okuwamba abantu, okubakuba, okubaliisa akakanja, okubakooza akagiri n'okutuuka kubattira ddala paka kuserengeta Kaganga. Kaakati nno
olunaku olwajjo omusajja ono amanyiddwa nga Nobert Mao awono nga yakulira ssemateeka Nesiga Eddamuzi minisita wa Mwami Museveni ate nga ye pulezidenti wa DP matankane nga mpale z'aba7 kaakati nno yatudde mu kaguli n'annyonnyola ensi nga bamubuuza ku bya CDF byagenda nga atwitinga enkya n'eggulu ate finally ne birabikako nga bituufu byennyini byatwitinze okugeza ebya Eddie Mutwe okumusalako ebirevu okumutulugunya ate waite ennaku 2 neba nga bituukiridde ng'omusajja ategeeza nti amwina mu basement kati omusajja agamba mbu omusajja ono nabo yabalemerera dda era bamubuuza kiki balina okubeera nga bamukolera ono agambye nti paliamenti kyokka nga tujjukira nti omusajja ono General Muhoozi Ken Lugaba yamala dde okakasa nti paliamenti bugologoosi buli awo tebulina mulamwa kakati bali awo kuba bukubi mbeekuulo nakweyagala bweyagazi kujja kulya ssente naye tekuli MP n'omumbu alina mulamwa yadde omuzinzi ogwakamu n'akatono oguyinza okubeera nga gumuyita mbw'ajja ayimirire mu maaso gaabwe yennyonnyoleko kakati nno ssemateeka Nesiga Eddamuzi minisita Nobert Mao avudde ebigambo bino olwebimubuuza ku General Muhoozi n'atandika okubeera nga n'atamatama ng'agaya ebikaawa kakati nno ne bimulemerera mu ngeri bw'eti kifunzefunze enneeyisa ya CDF ne byayogera ye yennyini byakola ne byayogera tebiwaliriza ne bano baatwala kuba abanaye abatamanyi CDF ye muduumizi w'ebitongole byonna babita Chief of Defence Forces abakwata mundu bonna bali wansi we bw'aba ayogera ebyo era akola ebyo olowooza bano abali wansi nabo tebafuuka bannantagambwako nti mukama waffe akola ebyo agasseko n'okutiisatiisa amawanga agatuliraanye ebya Eddie Mutwe ne byazaakola yawoninga Besigye ngenda muwanika kalabba naga oyo wini byanyima nandibadde namutema kadde omutwe naye taata yakyaŋŋaanye kati n'embeera eyo gyatuteera mu kulowooza ng'amagye family affairs agamba bwagenda okugamba mbadde ngenda kukola kino naye my daddy said this ffe twandirabye nga CDF ne president n'embeera gyalimu tulaba mwana na taata ngeri nga family affairs ku nsonga enneeyisa ye ne byayogera ate ngiyite conspicuous silence eri mu gavumenti mwenna abandi badde bamugambako okukkakana Comrade Mao musirise ne Mr. President asirise mu kabineti omukulu ono yetayogerwako oba is above the law kyoyogedde kituufu naye oluusi nange neewuunya social media kyetukola kuba ebifuluma mu social media tomanya oluusi byayogera birala ate n'agenda yejjako ku social media neyeezaako n'olowooza nti waliwo azanyira ku simu ye oba kiki kuba mu official statements ze first of all tebikwatagana ebibeera ku social media nebyayogera nga ali mu public kubanga lwaki siwulirangako ng'ayimiridde mu public nge ebintu ebyo ebiri ku social media ate biri reflected mu kwogera kwe kale nno mukwano gwange abasajja beebo tubeereeyo nga tugamba nti oyo minisita yewa ssemateeka Nesiga Eddamuzi yalina okwasaganya ensonga abasibe tebalina kubeera nga batulugunya abasibe balina okubeera nga bafuna obwenkanya bannayuganda balina okubeera nga bakwatibwa mu nkwatibwa ey'amateeka so si ya kivandulo bannayuganda tebalina kubeera nga bawambibwa bannayuganda bakwatiddwa tebalina kubeera nga batulugunyizibwa naye kikwasa ennaku kaakati abantu nga bano bagenda kulya buli era n'omulimu gwabwe mu bufunze nyinza okugamba nti tebagumanyi oba baba nga bagumanyi balina ebigendererwa byabwe birala nnyo era nekibateesaawo okubeera nga baminisita ab'ensonga ezo si kyekyo kyennyini ekibateesaawo kiguumaaza ng'ente esula ku kyoto bw'owulira essa nnyo olowooza eseesaamu kakati nno be basajja bano nti bukyajja mu bwaminisita oba ssemateeka Nesiga Eddamuzi tewali na kiri awo kyamaanyi nnyo kye twali tulabyeko omusajja ono eyagamba nti avudde mu DP okwegatta ku NRM bakolere wamu bakyuse ensi kye yali akyusizzaako yadde akatono n'akamu n'akeddagala kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja akulya ebyokulonda amanyiddwa nga Simon Justice Byabakama kakati naye
abasajja bamuzingiddemu. Bano bagamba nti ebigenda mu maaso naddala mu biseera ebyakalulu omusajja ono afuuka kyesirikidde kakati buli kyalaba ekinyigiriza naddala abo abali kudda oluvuganya gavumenti tebafaayo abantu bano nga kino kimaze okubeera nga kikakasa nti abantu bano be basingire ddala okubeera nga baleetera ddala bannayuganda okubeera nga beekyawa okubeera nga batuuka okukola bino bye bakola so nga ate tebandibikoze. Bannayuganda bangi nnyo abazze nga bawambibwa era ne babuzibwawo wabula ng'ate okulonda bwe kuggwa abasajja bano tebasobola kubeera nga bavaayo ne bakakasa nti okulonda tekwabadde kwa mazima na bwenkanya wadde nga bangi bannayuganda abafunira enjega mu kalulu ako mu kampeyini bangi battibwa naye nga n'ababasse beebo bennyini abandi bakuumi. Kakati nno emisango mingi egitwaliddwa mu kkooti nga beesigama ku bujulizi obwo oba bulabiddwako ng'abantu bakubwa ng'abantu battibwa abantu nga basibwa nga ne bannamawulire bakubwa. Kakati nno ebiseera ebisinga emisango bwe gigenda mu kkooti gifundikira giyisaawo tegisalibwa gisalibwa gadibe ngalye ng'embo etunda omuzigo nti bwe gudiba n'agwerira. Kakati nno ow'ebbanga bw'otamuwamukira osula mpewo ewedde emirimu osulya ddala empewo n'emmo ne gikkankana. Kati abasajja bagambye ekiba kibe Simon Byabakama tukuwemukidde. Tusaba omulamuzi Simon Byabakama ssebo ne bakamishona b'okola nabo mutegeere nti emirimu gino gye mukola obweyamu bwa bannayuganda bwe baabawa kubanga kyetuzudde tosobola kubeera Kampala ng'oli wakakiiko ka byakulonda n'otutegeeza nti gwali e Kampala ku kyalo kyaffe wasobodde okuzuulayo nti mu myaka 5 egiyise ekyalo ekibadde n'abalonzi 205 ng'olwaleero kirina abalonzi 108. Twagala okutegeeza mukulu Simon Byabakama nti ssebo ebyalo byaffe ffe bannansi n'abantu ababiwangaaliramu ffe tulina okumanya baani ababisenzeemu mu kaseera akayise na baani ababifulumye. Ebimu ku bye tuzudde abakungu abakuliddemu omulimu guno ogw'okukebera enkalala z'abalonzi. Enkalala ziri maka gaabwe abasobodde ozireeta ziri mu nkwawa zaabwe tebakkirizawo muntu yenna gwe basuubira nti takkiriziganya n'ekyo gavumenti kye yeetaaga. N'olwekyo tusaba omulimu guno bwe kiba nga kisoboka akakiiko k'ebyokulonda omulimu guno ogw'okukebera enkalala z'abalonzi mu disitulikiti y'Empigi gwandibadde gusooka ne guyimiriramu akaseera akatali kagere ne tusooka tutuulamu nammwe ng'akakiiko ne tubaako ebintu bye tukkaanyaako ne tumanya nti bano abalonzi abayongeddwamu abangi bwe bati baavudde wammwe Kampala okugeza polling station emu eya wano ewaffe Mawokota mu Buganda n'osangamu leeta O leeta O ya kakati nno nga tuvudde wa Simon Byabakama mukwano gwange ampuliriza ebigambo biri bye nakugambye omusajja amanyiddwa nga Alan Sewanyana owaabwino ono nga ye Honorable owa Makindye West kakati ate byongedde okuziikula ebyama. Kakati nno nga bwe nakugambye mu ntandikwa nti Mpuuga kageza ne yeetantala n'agenda mu kkooti agezeeko okwekaza ng'omukalukalu atajja busera. Kakati ebigambo bigenda kubeera nga bimujjuutuka oba agenda kufuuranagana nga mukwano wange ampuliriza ng'akagwako oba ng'akalirako. Kakati nno omusajja wuuno agamba nti nze kennyini kamwa koogera omusajja yayogera era omusajja ono ogenda mulaba mu katambi agamba naliwo olunaku omusajja omugenzi Muhammad Segirinya lwe yavaayo mu bigambo bye n'agamba pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wali ekigo mu kkomera. Omusajja agamba nze nayingira mu kkomera eryo nze nawerekera mwami Kyagulanyi bwe tatuuka ku kkomera twayingira abantu babiri nze naye ne twesolossa mpaka munda mu kkomera. Bwe twatuuka munda mu kkomera baatuwa entebe kwe twatuula era entebe eyo yali eriko n'akameeza omuntu kwayinza okubeera ng'awandiikira in case katugeze alina byayagala okuwandiika obanga omusibe alina byamutumye. Kakati ono azze okumulaba bamuwa waatuula ne bateekawo n'emmeeza bw'aba ayagadde ekitabo ne pen ne babimuwa in case omusibe oba amutumyeko n'amuwa contacts oli n'aba ng'asobola oziwandiika oba linnya lya muntu oli n'aba ng'aliwandiika oba kifo oli n'akiwandiika oba nsimbi oba kintu kyonna ng'omutume ng'omusibe akituma omuntu awo babiwandiikira. Kati omusajja agamba naliwo nze nga omwami Kyagulanyi ne Alan Sewanyana nga waali naye nga Sewanyana atudde eri mu nsonda okwesemberera ekisenge. Kakati ate omusajja omugenzi Muhammad Segirinya omusajja agamba yasemberera ddala wano ewali President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era ng'omusajja omugenzi Muhammad Segirinya ng'amaziga gamuyitamu wabula ng'ono ayogera ebigambo kimu bibiri n'ateekamu omusajja ow'ebitaano
amayiddwa nga Mathias Mpuuga Matayo omusajja ng'ayogera ekigambo kimu bibiri oli omugezi Muhammad Segirinya ng'ateekamu Matayo ng'ateekamu Mpuuga era omusajja alumiriza nti byonna Alan Ssewanyana byayogedde byali bituufu n'ebirala bingi tiyabyogedde byasigaddeyo weddeko ayina ku nsonga ya paapa mu dakiika ng'emu nsaba ssebo okuza dakiika ng'emu yokka gwe ng'eyabaddewo kuba nakulabye kamera zaabadde obulungi nnyo nga Honorable Alan Ssewanyana ayogera ebigambo ebyo olowooza kituufu bamukasebikako okubyogera oba Moses tetulina budde naye ngenda kukolesa eddakiika emu gyokka so lucky and I think Alan asaakujjukira bulungi. I was so lucky. Mwami Kyagulanyi yali ava e Busaabala kwa Nav Beach ne tiimu ye. Naga no, tuyite ku bavubuka bano. I was so lucky I was amanga. Nayite ekigo yatuukawo mu bantu byalatambula. Ekibuye. Ekigo. Ebiseera bino nali ntambula nnyo nga nfuluma, nali ngenda nkola nga ntambula nnyo ne passport yange. Twatuuka wali ekigo nga abantu byalatambula nga teri n'omu ayina national ID. Oshegera because prisons are so strict. Byenjogera ndi ku kamera mwami mugalula. Mwami Kyagulanyi nagamba ngenze nani. I had to put down my camera nenyingira ne mwami Kyagulanyi. Bwe twayingira munda simanyi wa oso ya kyaliyo baba osi baba dipisa ba makomera. Bwe yamala omwaniriza ayina ebigwa byasooka okwogera ku bantu betusooka okwogera ba advisor ba mwami Museveni ba Full Figure ne ba Catherine Kusaasira. Era ng'alinga alabula mwami Kyagulanyi kusonga zaba Alan ne bani n'abakebwa byayogera naye ku nsonga eno yennyini tuba tuli munda mu ofisi ya OC. I don't remember his name but I think if he's there banalaba story eno ajja kujjukira omuvubuka yalina mwami Kyagulanyi. OC yali atudde awo ne bayita Alan n'omugenzi kati mwami Segirinya. Alan ng'ali mu nsonda, Segirinya ng'ali wano, mwami Kyagulanyi ng'atudde wano. Segirinya yasembera kumpi mu bigere bya mwami Kyagulanyi kumpi. Segirinya ebigambo byayogera nga buli kigambo kyayogera ekyokusatu aba mwami Mpuuga. Buli kigambo kyayogera ekyokusatu kiba ki? Mwami Kyagulanyi namugamba otegeeza ki? Mwami Segirinya ayogera ku bintu bingi, nayogera protocol engeri gye basabibwamu okuwandiika ebintu ebimu, nayogera ku nsonga y'obujanja bwabwe ne palamenti nenga ekigambo kyakulembeza. Era kyovula mwami Kyagulanyi yadde so calculative. Yagambye ayina ebigambo mwami Segirinya byeyaŋŋambanga. Nenga naye kirungi ne mwami Alan waali. So yamugamba nti Alan yayogera. Uliriza. Sakulima nti Alan yayogera. Naye yaliwo. Nenga omusajja kwanga alimba oba yalalwadde mukono yabeeranga bwate ebiseera bisinga. Naye ebigambo byonna oba ebigambo mwami Kyagulanyi bwe yabyogedde mwami Segirinya ebigambo yabyogera. Me amwine kamera. Nzine bwe bice cyane bangamba yogera gwe byewawulira. So nga yagamba nti Mpuuga yabasiba. Those were assessments Segirinya made. Tewali nsonga lwaki saakulima nga ndi mu kamera. Alan yayogera naye yaliwo era bwe yamuyise yamugambye mwayogeranga ki. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati nno nga tukyayongera okubeera nga tugenda maaso n'ebigambo ampuliriza nga bwe nakunyonyodde nti ekiri ebusoga kifumba mutuku. Ekiri ebusoga ewa maama Rebeka alitwala kadaaga ajjukira nti ono yavaayo butereevu nnyo gye buvuddeko n'ategeeza ensi nti obwakabaka bwa Busoga buno bwawambibwa dda nga tewali muntu n'omu gwe yeebuuzizzaako yadde okugamba nti ki nga tewali yadde akakunkuna. Obusoga bwawambibwa dda
amawulire gazze galaga nti nekyabazinga yasolosa dda n'abinyikamu ensuwa ne yeesolosa mu ggwanga erya Bungereza eyo kakati gye 10 musajja wattu ng'ebyobwakabaka tajja kubeera nga abisobola. Kati bino byonna bibadde bigenda mu maaso, omukyala alitwala Rebecca Kadaga n'avaayo n'akakasa ensi nga bw'agenda okuddamu okwesimbawo omulundi omulala. Kakati ono emyaka amaze okubeera ng'agikulungula mu paliamenti egiwerako, bw'abanga tali myaka 15 yandibanga kongodde emyaka 20 mu paliamenti, kumpi n'okusoba emyaka nga 25 ku 3 ng'ali eyo mu paliamenti, kubanga bano be bamu ku baasookayo. Kakati nno abasajja baleese bwino. Jjukira nti Busoga y'emu ku regioni ezisinga okubamu abantu abaavu, ampuliriza, mu ggwanga Uganda. Busoga y'emu ku regioni ezisinga okubeeramu abantu abali ignorant, abatalina kye bamanyi, nga bali awo basajja batu babisi, bali awo batembeeta bategerere. Busoga y'emu ku regioni ezisinga okubeera n'abantu oba oliawo abangiko mu ggwanga Uganda, naye nga bano tebasobola kubeera nga bako kye bakola ekiri awo eky'omuzinzi. Kakati nno alititwala Rebecca Kadaga, former speaker wa parliament ya ggwanga Uganda. Kakati n'ebigambo bye bino. Jjukira nti eno yewali ebikajjo ebyagwa ebbeeyi nga kumpi loole egula emitwalo ng'ena ey'ebikajjo ennamba, naye ng'ate abantu kino kye badipendingako naddala mu Busoga eyo abantu basinga kulima bikajjo. Jjukira nti ebikajjo bye bivaamu sukaali, kyokka nga sukaali ayongera okubeera ow'obusere mu ggwanga Uganda, ate ebikajjo byongera okugwanga. Kino kitegeeza nti omulimu w'ebikajjo yasinga obutafuna, kyokka ng'ate akola sukaali yaafuna nnyo, kubanga ebikajjo alinga afuna ebyobwerere. Bino byonna nga bigenda mu maaso, era ebikajjo bye bivaamu ne sweet gw'olaba abaana gwe banuuna, ampuliriza. Naye nga kaakati abasajja babirima baasigala kutunula butunuzi, kubanga ekyokukola kyabaggwako. Abaafunanga akasente, abaalyanga kanyama, bino byonna babyerabira. Kati omukyala ono Rebecca alitwala Kadaga, abantu abo baakiikiridde emyaka n'ebisiibo, wabula kakati nabo batandise okubeera nga bazuukuka. Abamu bagamba nti bukyotukiikirira, bukyobeera mu paliamenti n'ofuukako ne sipiika bakutumye Maama Busoga, kiki kye wali otukoledde? Teeka ki wali olese mu paliamenti n'ogamba kino ekiteeso kyange ku bantu b'e Busoga kibayambe bwe bati okwejja mu bwavu? Kati wano waviiridde mu mbeera abantu. Ekibuuzo temwakifunye bulungi. Omubaka ali mu paliamenti ng'omazeyo emyaka 15, katugeze Maama Sipiika alitwala Kadaga mu Busoga region. Waliko Sipiika kijja kityanga Busoga region essaawa zino nga mwe musinga okuba abantu abaavu. Ebikajjo bibalima, ebikajjo biva mu sukaali, ebikajjo biva mu swiiti, ebikajjo biva mu bisikuiti. Abantu b'e Busoga baba batya nga baavu, nga bwakamala emyaka paliamenti lwebaddewo, nga naawe girwakabeerawo nga togivangamu, ng'abantu bookikirira baavu. Omubaka era ejja okupa n'ababaka abalala abali mu ekyo. Omubaka amaze emyaka 15 mu paliamenti. Amendment ki gye wakaleeta? Kambawo example. Asumani basaalirwa mu kuyingira mu paliamenti oyo mu mwaka guno yaleetamu etteeka ery'okulwanyisa abali b'ebishaka mu Uganda. Oyo ye Asumani basaalirwa. Omubaka gwennyina owange ye Alan Sewanyana akiikirira. Alan Sewanyana oyinza okumubuuza mu paliamenti wakakolamu tteeka ki, naye ng'akugamba nze nyina experience nnene mu paliamenti awo. Ababaka abalala bangi mwakakola mateeka ki mwabaludde mu paliamenti? Tunuulira Ssekikubo Theodore Ssekikubo mu paliamenti be bamu ku baludde, naye mumubuuze wakakola tteeka ki? Abanga aba opposition okutandikira ddala ku babaka bonna, tubale ba Owekitiibwa Mpuuga, tubale Medad Ssego n'abateeketeeka abo abasunsule ba UID, ba UID teeka kiri baakola mu paliamenti nga lyagala nga litaasa bannayuganda. Teeka ki? Amendment bill. Ng'ogyeko okudda mu nkubo za paliamenti okwogera mawulire, kakati eryo etteeka tuliganye kubanga etteeka eryo lyonyigiriza omuntu wa bulijjo ng'eri alikiriza. Teeka kiri baakola. Teeka kiri baakola. Kimwagala okuŋŋamba eyaliko sipiika wa paliamenti Maama alitwala Kadaga mu Busoga region balima ebintu bibiri. Busoga region erina ennyanja. Ye kennyini kyogamba bakatandika kati okutulugunya abasoga ku nnyanja. Kyogamba bakatandika kati okuseera abasoga ebikajjo. Ababaka bafaabo bakakola amendment ki?
kubanga mukozesezza amaanyi ke mwategeera nti abantu babeera ku lediyo ne mubawundisiza ku lediyo mu nkubo za palamenti. Omaze emyaka 2 mu palamenti. Eno mu public ku lediyo ogamba nina experience mu palamenti. Tulinde okole emyaka 4. Obere mu palamenti emyaka 4 olyoke olete etteeka eritaasa abantu. Mama speaker litwala Kadaga n'abantu bonna bali mu kiti ekyo. Tulinze mumale kuweza emyaka 8 mu palamenti oba mu buyinza mulyoke mutete ku kiteeso oba muyita ku nnongooseza erigamba nti okusinzira ku bantu b'enkiikirira ebikajjo bibeera bitanga bya layisi nga sukaali yeyongera okulinnya sukaali ebikajjo ebivaamu sukaali ebikajjo ebivaamu sukaali ebikajjo ebivaamu switi ebikajjo ebivaamu chips ebikajjo ebivaamu ingredients z'ebirungo by'enkoko. Abantu abo mulinze kuyita teeka mumale myaka emeka mwagala bbanga ki mulyoke muyite abantu batandike okuganyula mu mateeka gemuleese nga si gavumenti. Kale nno omulongo wase omulutansozi akugamba ebigambo biwulidde sijja kubeera nga mbikuddiramu kubanga tewali kyayogedde kitali kituufu. Byonna byayogedde omaze okubeera nga obitegeera butereevu nnyo. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, omugenzi Muhammad Segirinya omulundi ogumu yali akyaziddwa ku mukutu guno ogwa Baba era ng'akyaziddwa omukulu ono amanyiddwa nga Adamu Kungu. Bingi bye yamubuuza era ng'omusajja ono afunyemu embavu ezaali zoogerako eri eggwanga yategeeza ebigambo bino. Naga nti nze nkola kubeera nga nzigusa lubimbi lwange ekyandeeta kuweereza bannansi kuweereza bannayuganda era nyina manifesto yange kwentambulira nyina bye nasuubiza abantu bange ab'e Kawempe North. Kakati nno omusajja ono okubeera nga mu mwaka gumu yali akoze ekitakolwangako mu ggwanga Uganda okubeera ng'ono yali amaze okubeera nga amegga abantu bali bamaze mu paliamenti emyaka n'ebisiibo ebisanja n'ebisanja nga byatuuseeko abantu bano tebabituukangako. Kaakati nno okusinziira ku bigambo bye agamba nti abasajja bamutuukirira ne bamugamba otuvuga sipiidi ya kizungirizi, sipiidi ya yiriyiri, sipiidi gy'oliko ya mbalaasi eneesinga n'eyabali abasajja ba Usain Bolt. Tukwegayiridde ebintu bino byokola bikendeezeeko, kendeeza amalala, kendeeza kabampaane. Tetulina kukolera bantu bwe tutyo, tulina kubeera nga tusooka kwekkusa. Bwe tumala okwekkusa olwo tusambulizeyo ne ku bantu. Jjukira nti abakulembeze bangi nnyo wano ba MPs n'abantu ab'enjawulo abaasuubiza bannayuganda ebintu naye nga gwe gwenku gwe gw'amazzi gwe gw'emuga gwe gw'omunnyo ampuliriza buli kimu ng'abasajja bano bakoma ku kwogera wabula nga bano bagera kampeyini zinaatera okutandika ne bakomawo mu bantu ne babawo 2,000 ne babawo 3,000 ne babawo 1,000. Kaakati olwo ate ne babasuubiza bupya bye babasuubiza ku luli nga bye bagenda okubeera nga babakolera. Kaakati nno omugenzi Muhammad Segirinya yatandikira ku bye yakola byali by'amaanyi nnyo byali byanjawulo nnyo. Kaakati kino okusinziira ku bigambo bye kyamuviirako okubeera nga awalanwa ate banne bennyini mu kibiina kyennyini ekya National Unity Platform. Omusajja agamba nti nze nakola bino bye nakola nga pulezidenti waffe bwe yatugamba bye tulina okukolera abantu. Bino byennyini bye tulina okukolera abantu. Saagala muntu aŋŋambako, saagala muntu ampa magezi, wabula nze kye ŋŋenda okukola mu myezi 2 gyokka nyina okuba nga bye nasuubiza bannayuganda bye nasuubiza bannakawempe mmaze okubeera nga mbituukiriza. Kaakati olwo bwe binaggwa nange nsooke nneefeeko ng'omuntu kubanga omutima gw'omusajja ono gwali gwakuweereza bantu tegwali gwa kubeera nga musajja wattu abalyamu olukwe. Kaakati n'ebigambo bino ba Mathias Mpuuga bwe baabiwulira baasalawo okubeera nga banyiiga kubanga bano bali myaka 15 n'okusoba nga bali mu paliamenti naye nga tena na kyali akoledde bantu kivaayo kiryawo kya muzinzi kyosongako ndi kiikino Mpuuga yakikola ndi ssomero liirino Mpuuga yalizimba, ddwaliro liirino Mpuuga yalizimba oba ekintu ekirala eky'amaanyi ennyo ekyokubeera nga kirabwako n'okujjukirwako omusajja ono. Kaakati nno omusajja ono agamba nti ebigambo bino bye byamuviirako akabasa mu bigambo bye kennyini oba oli awo byotayinza kubuusa maaso katubiwulire tubirabe tubitegeere. Teba bankumbako wa parliament akola bino nga byogedde. There some people think that gwe mukuvayo n'okola bino could have annoyed some of your colleague members of parliament. Yeah, that is a fact. Era sinza kukiwakanya ekyo. It's a fact. It is a fact. Because nafuna ababaka abamu awo nga tebannatukwata ne batandika okubeera nga beemulugunya. Bo nga bakireese mu mbeera nti mbalabisa. This is a fact. Ndi ku TV nkimanyi. Bandaba sijja bamenya mannya. Naye kwe bali balaba era babanyi nti omusajja kyayogera kituufu. Bwe nakola ebyo bannaffe abamu muganda nga Adamu Kungu batandika okuntuukirira nga tebogerera mu kyama ne bagamba nti Segirinya otulabisa. Olw'ensonga ffe pulaani zaffe sipiidi gy'otutwalirako ffe ate siko twali twagala tutambulire. Ne mbagamba nti constituency
zaawukana n'ekirala mwemwali mukola manifesto zammwe munaye mwagamba abantu gwoyinza okubanga abantu wabagamba manifesto yo mu myaka 5 ojja kuba okoze eki ogiimplementinze nze yange okusinziira ku dimandi eri mu constituency mu myezi 2 abantu bange kababeere empowered babeere happy bamanye nti ebbanga lyonna ne balowooza ababaka tebalaba ku muntu alinga Segirinya nkugambye omukazi bamafiina yankubira essimu mu mwezi awo gumu nanga nti osobola okunfunira lumu 2 mu Kawempe nange nensulamukko osobola ofunfunira lumu 2 mu Kawempe nange nensulamukko nga awulira constituency buli omu gyayogerako eya Kawempe North ebugumye nga naye ayagala gisulamukko constituency erimu eddwaliro tekwali kulabisa nze omutima gwange mukozi muganda wange Adamu Kungu nze ŋŋamba nti nga tonneerowoozaako sooka olowooze ku bantu b'okiikirira bwe najja mu paliamenti nayagala okuggyawo enkola katolu bw'amagye yali aleese nti nze kansooke endye mu munaali oluvannyuma yawunzika tebamuzizaayo kitegeeza abalonzi tebaalya nenkijjawo ne ŋŋamba nedda musooke mulye nze naali oluvannyuma era kyenkyaliko gye banaakoma okumpa ebisanja bwe bagenda okulya nze naali oluvannyuma kati obudde buno olw'okuba nti mbadde mukomera ebintu byaziŋŋamamu naye era nkyatetenkanya okulaba nga sipiidi kwe twali tutandikidde tuddamu tubeere nga sipiidi eyo tugizaawo wali ogamba abaka ba palamenti bano nti lwaki mmwe temukola obukadde ebibiri rather nze nabufunye nenkoleramu abantu bange lwaki nammwe mba mwagala okubakolera kungu ababaka ebitundu 9 ku buli 10 abayingira paliamenti y'eggwanga Uganda bayina emmotoka 9 ku buli 10 buli omu yayina emmotoka bwe bakuwa obukadde 2 nga bookulembera beeryankuta lwaki tozizza abantu ssente ezo eno emmotoka yo ebadde ki ye yakunoonyeza akalulu bwemanya emmotoka mu kampeeni we bagirinnyalinya ne bagisottasotta naye olabanga yasigala nga weeri gitambuliremu kwata zino miliyoni 2 zizze mbantu kungu kyova abaagala bakinkubise nti oba Segirinya lwe yamuwadde ssente oba waliwo eyakoze eki talk about the 200 million wazikozeemu ki ze bakuwadde ez'emmotoka wazikozeemu ki Segirinya kifaanana kitya nze neegula emmotoka ya bukadde 2 omusajja abadde omunaku akabuke bampadde nga kabwereere naye nga benkulembera beeryankuta omukyala ng'akozesa emitwalo 5 okusuubula chips ne chicken naye ng'ayagala mwongeremu emitwalo 10 abeere empawadi akulaakulane muwere sedbox ngende muyitako mu myezi 2 ng'akulaakulanye n'olwekyo nze kungu abalonzi bange lwe banannonda ne bakwata obukadde 2 ne babumpa because babugaba buli kisanja ne bakwata obukadde 2 ne babumpa era bwe kibanga kyekyanyiza bannange ne batuuka n'okumpaayiriza nsibwe mukomera ezo sente era ngenda zikuddamu era nzigabe mu kisanja era ekinaddako obukadde 2 kyogamba kisobokera ddala okubeera nga abamu ku nakati noonya why I was arrested even today nkyakinoonya naye oyinza osanga nga ku bimu ebyankwasa n'ekyo kyalimu kugambye nyina ababaka bannanga abantuukirira ne baŋŋamba byoli mukola sipiidi gikendeeze ne mbagaa sijja kukendeeza sipiidi kubanga bino nabisuubiza abantu waliwo abasanyuka nga bakukutte nga babaka ba palamenti kyo tombuuza neze nkugambye waliwo ababaka abasanyuka ne bagaa nti omusajja sipiidi gy'abadde atutwalirako atirisika katusooke tukkakkanemu abantu abamu bagula ambulensi olwa puresha y'abantu naye nga bagijja Kawempe ng'abantu babagamba n'otukulembera ebisanja 4-5 nga tukulonda totuwanga yadde ka bodaboda ambulance banonge si kyabwenkanya omuntu akeera musana ne gumwokya n'alonda kungu n'atambula n'agenda anaakufunamu ddigwe ng'omubaka wa mulonze that's why Adamu Kungu bwe najja ne ŋŋamba nti nze ŋŋenda kukola byanjawulo kubanga nze gye nvudde kungu manyiyo tinvudde mu mbeera ey'okunyigirizibwa nvudde mu mbeera ey'ennaku lwaki munnange ono omunaku abonaabona ng'ate nsobola omuyamba lwaki simuyamba gwomanyi nti akamotoka kange kenagula kasipasiyo manyina okugenda ku lumbe ku mukolo twaze bwe ngenda ku mukolo ndeka mpaakizaawo n'emmotoka ekisumuzo nkirekamu manyi okuddanga abantu beevuze dda balina gye bagenze dda ng'ombaka siraana bwetambula n'embirawo na ku booda
ng'abantu beevuze dda bagenze dda n'onoonya banaye emotoka lyagite nti ati tusegirinya bwe ebibyo byebyaffe segirinya bwe ebibyo byebyaffe tukozesanga bwe twagala opaakinga n'oleka nendakaawo n'ekisumuluzo era oli olujja ngaga nti ansanya segirinya nti olwo ye waffe olira agenda mu kibuga ogenda okuddamu okunoonya emotoka muwajjidde nga togiraba agikomyawo oluvannyuma nze ngaoluusi ngendedde ku booda nasalawo nze mbeere n'abantu bange mbafaanane because ababaka abalonzi balonda omuntu oyo gwe balaba nga abafaanana balonda omuntu oyo gwe balaba nga agenda kulipulizentinga ebirowoozo byabwe nze nasalawo mbeere n'abantu bange era bwonsanga ku lumbe nga waliwo eyafiiriddwa onsanga nze nsesaamu nkulaba ekyebandeeyo so muganange kungu eyo personal touch gye nateekawo n'abalonzi yange yenfudde ow'enjawulo tugenda mukumbula honorable bwe tukomawo tukwate ku nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga but before again we do that wali kyesitegedde bulungi okayapaka ba parliament waliwo abaasanyuka nga bankutte nate mbanyi mu kibiina kya nuupu mussa kimu si mu banuupu sinagambako mba nuupu ba NRM naye nkugambye waliwo abaasanyuka nga segirinya nkwatiddwa ne bagamba ti omusajja sipiidi kwabadde addukira tuba tetuyinza kugisobola naye nga nkugambye ti abalonzi bange nze manifesto yange gye